Sebo Mr. Kadama ugamba oteeka nsubire gy'oli obulamu butambula bulungi n'embeera ey'owaffe ey'Uganda. Kansooke nkwebaze buli kimu kyonna ekyokwasa kw'engalo okoze ekintu kinene nnyo otuwadde advice era etuyambe nnyo. Nze enyambe nnyo mu budde bwe maze mu kiyumba kya bbosi wange n'emirimu gye nkola wabula obuyambe bwo oba advice zo zinyambye nnyo. Kantuukire ku point gy'omwana gye yagambye jjo oba obulumi bwe yagambye ku TV Kadama TV ng'agamba akooye okwoza engoye z'omwana wa bbosi we. Bannange bahaswala bannange bakadama bannange bakyala bannange bawala ba sisters ba mikwano kambabuulire bw'oba olina omwana w'olabirira olaba oba okwoye okumwoleza ebipale byapamamu oba bishuutisi oba byafuka ku buliri kisinziira bazadde be engeri gye bamuyisaamu. Nze ndina bbosi wange alina omwana wa myaka 5 yakaweza emyaka 5 afuuka ku buliri okitegeera naye nze simumenya. Nze obuzibu mbuteeka ku muzadde okubanga yasula n'omwana we kati gwobeera n'omuntu mukulu alina abaana tasobola okubawa keya oba kubawa advice ojja kumenyako omutwe ng'onenya omwana wa bbosi wo. Ekisinga kiruwa oba point gyenjagala okuwaawo advice gyenjagala okubawa bweti bw'olaba omwana alina obuzibu tomenya omwana. Bw'oba olina bbosi wo asobola okuwuliriza ebyoyogera gamba bbosi wo. Bano abaana beefuula nga zonto nga balaba tulu mu nnyumba yaabwe beefuula nga zonto ate balina amagezi. Omanyi omwana kufuuka mu ngoye ng'ayimiridde kasita wooli naye singa n'ovaawo ng'ogenze mu safaari oba nga tebalina abakozi beefaako era bimanyi kwoyereza engoye n'essowaani bamanyi kuzooza n'etoyi bamanyi kuzooza buli kimu bakimanyi. Naye singa n'obeeraawo otudde awo essowaani ojja kugisitula ekikopo kyonna n'otuuka n'okumukola mu kibunu kye n'omuwoza n'omu kibunu kye kasita wooli olw'omukozi w'ajja kukola. Wabula mumenye ki muleekaanira abazadde baabwe si kugamba mubaleekaanire nedda. Obuzibu temubuteeka mu baana obuzibu tobuteeka ku mwana wa bbosi wo buteeke ku bbosi wo. Nze sivumangako omwana w'omuwarabu wabula obuzibu bw'abaana baabwe mbuteeka ku bazadde baabwe ate batya abazadde baabwe nnyo. Kati bw'obeera okugamba ng'ogamba omwana ankoyeseza biki awo ng'ayongeza omwana w'omuwarabu gw'omugamba stop ye ayongeza gw'omugamba lekeraawo ye abeera ayongeza. Munansonyiwa nrekodinze audio mpanvu ate oluganda sirumanyi nnyo naye ndowooza muntegeedde. Tulekeraawo okumenya abaana b'abawarabu kubanga bakikola nga bakigenderedde lwakuba twajja kukola naye bw'obeera oripootinga ensonga z'abaana n'ozitwala ku bazadde bo abazadde bo balina obuvunaanyizibwa naye lwakuba tusirika nnyo ne tutya babbosi baffe okubagamba ebizibu bikwata ku baana baabwe tumenyeka nnyo. Nze ndina abaana 2 bendabirira naye lwakuba okuripootinga ensonga zange nga nziwa ki mukama wange ndi ng'alabira omwana omu kubanga omwana omukulu takyamenya nnyo. Omwana mukulu alina emyaka oba nga 18 amulenze naye yatya lwakuba nripootinga ensonga ze nenzitwala mu bazadde bate abatya nnyo. So mulekeraawo okwefubirira mu baana b'abawarabu bajja kutumenya nnyo tebawuliriza kasita omugamba stop ng'ayongeza kugamba wajja kukola. Mwami Kadama TV amagezi gempa abaana ku nsonga eno eriwo ey'okwoza ebikyafu. Omwana yeena eyakajja we bakuwa engoye n'ozirabamu omusaayi we bakuwa engoye nga zirimu andaweya buno obutono leka zino zipulezaawe zino eza white kubanga zo bazooleza mu ngoye zonna naye waliwo wandaweya ddala obutini kasita olabanga engoye nga zirimu ebyo ne bakugamba ozooze n'engalo obwo bulondemu buteeka ebbali tobukwatako era oyimirire still ogambe madamu mugambe mama bino ewaffe haramu
omukazi yalina okweyoleza obuntu obw'omunda buleega mpale bunait dress ebyo ebintu ebikola mu kisenge ebyo omugambirewo nti tekijja kusoboka mu bulungi waaba taliiwo bulondemu buteekaawo ebbali waakoma waabusange akuyite akugambe bino nga tobozeza omugambe ewaafu ebyo ffe tetubikola we biba byange nze abyeyoleza we biba bibyo gw'obyeyoleza we biba bya baba oba bya muwalawo omuwalawo yabyeyoleza oba gwe okumwoleza naye nze ebyo sibikwatamu kubyoza mu mirembe mu bulungi ng'oli mukakamu nnyo omala osirika olinda ekiddako ajja kusirika kimugende mu bwongo alowooze tebagenda kuddamu kuwa bintu bikyafu ebyo naye kasita bakuwa ebintu ebikyafu n'osirika n'oyoza n'ogwokulala n'oyoza n'ogwokulala n'oyoza nga bamanya tufunye ono oyoza otya bbi w'omuntu omukulu n'abaana enaku zino babebbi babeera ne pampa okitegeera kati omwana omukulu myaka 13 myaka 2 oyoza otya empale erimu bbi bwe babanga babikuteeredde awo leeta yambala gilavusi leeta akaveera biteekemu ne bennyini nga balaba obisuule mu kasasiro tokwata kintu nti okyoza olw'okuba kirimu omusaayi oba kirimu bbi oba ki lwaki bwe baba baganya okiteeka mu mashini yaabwe lwaki bennyini tebakyeyoleza naye kasita omanyiiza omuwalabu n'akuwa omusaayi n'oyoza obuleega mpale bukyo obwo bwanda bweyo obutonotono obuntuntu obwo n'obwoza oba omaze okumulaga nti ojja kwoza emyaka gyonna gy'ogenda okubeera naye kati abaana abagenda okujja amagezi gembawa w'otuuka mu nnyumba ne bakuwa ebintu ebyo gaana mu mirembe mugambe nedda ffe ewaafu ekyo kiri haramu tetukikola mu bukkakamu ajja kutunuulira waati asirikewo naawe osirika otambula omuviire wakuyita nti komawo oddeyo oyimirire owulirize kyagamba naye nga tukikola ekyokubiri tebakugamba nga kusitula bintu bizito wanoobisitula kuba bayinza okugamba olunaku olusooka n'ogamba kansituleko olwaleero ojja kusitula emyaka gyonna gy'oba osayiniize ng'ositula ebintu ebizitowa omalirize ng'ekifuba kikuluma omalirize ng'omugongo gukuluma buli wamu wakuluma ositula otya kapeti ezitowa erimu amazzi nti ogisitule wekka simanyi ogitwale kuwaya simanyi ogijje kuwaya gaana mugambe sisobola mujje mu nnyambe bajja kujja omuwarabu muntu omuwarabu awuliriza gwe kasita omugamba mu ddoboozi eryeggonjewa erimulaga nti oli mukozi we omuwarabu ajja kutegeera amanye nti omuntu ono bino tabisobola okitegeede mwami Kadama TV so nze ge magezi genyinza okuwa abaana okusinga abaana okwereetera obuzibu mbunze nkooye mbadde nga mbyoza naye kati nkooye nsula mu kasasiro lwaki oyoza olunaku olusooka gaanirawo olunaku olusooka ogaane mu mirembe mu bulungi okitegeera tagenda kuddamu bikuwa ajja kumanya ebintu ebimu abantu bano babituwa okukola kututesitinga balabe nakukusiruwaza kukupima kukuwa levo kati wakupima n'alaba nga gweoyoza omusaayi gwe oyoza obuwale we buli kyakuwa okwata n'oyoza ng'agamba nfunye ono okitegeera kati abaana beebeereremu this is University of Understanding so naawe w'oba ogenda mu University of Understanding beeramuuko at least ne common sense si kumala gasiruwala nti kubanga buli kyebaleeta okole oli ajja kujja n'okujja akugambe nti genda omutawaazi era ogenda omukwate mu kabina omutawaazi omuntu omukulu abaana beebeereremu abaana babeere bantu bakulu bamanye kye balina okukola n'ekitabalina kukola ekinaayamba obulamu bwabwe n'ekitabayamba byebyo ebigambo byange mwami Kadama TV ku kuteesa okwo kw'omuwala oyo oba okw'omukyalo oyo naye buli yeena mpuliriza oba awuliriza Kadama TV agenda okujja n'oyo eyakajja
temukkirizanga kola kintu kyonna kyomanyi nti kibi kubanga ogenda kikolera emyaka gyonna gyogenda okubeera n'omuntu oyo omuwarabu. Kadama TV nkwagaliza olunaku olulungi, siiba bulungi ne bakadama bannange bonna abawuliriza. Mbagala nnyo era mbasabira bamaleko bulungi.